Nankulu w'ekibuga Jennifer Musise Makula ng'ali wamu n'abakungu okuva mu kampuni ya Rift Valley Railway bakedde kulambula nguudo za gaali y'omukka okulaba nga bwe zifaanana nga beetegekera okutandika okusaabaza abantu. Batandikidde ku kitebe ekikulu eky'eggaali y'omukka wano mu Kampala ne beesogga eggaali olwo ne boolekera ebifo ebisatu eggaali eno w'egenda okuyimiriranga okutikka wamu n'okuggyamu abantu. Eggaali eno egenda kutambula okuva ku kitebe ky'eggaali y'omukka e Kampala yiiyo bweyogerere okutuukira ddala e Namanve mu disitulikiti y'e Mukono. Okusinziira ku Jennifer Musisi, kino bakikoze okulaba nga bagonjoola entambula mu kibuga. Era tuzze olwaleero okukola eyandibadde nga okukebera okusembayo okulaba ddala buli kintu kyonna kiri bulungi. Koche ziri kumpi ziri ready bwe ziri bazikozeeko era essaawa yonna. Tulowooza nti mu mwezi nga gwa March train zino zijja kuba zitandise okutwala abantu nga bava e Namanve okutuuka e Kampala. Abakulira kampuni ya Rift Valley Railway bategeezezza ng'eggaali eno bw'eri ku mutindo ng'era abagenda okugitambuliramu bagenda kweyagala. Tiwale buzibu. Bw'oba otuddemu owulira bulungi. Ate walimu n'empewo, amadirisa malungi, space emala. Uganda ebadde tekyalina ggaali y'abasaabaze ng'era eno yeegenda okusooka oluvannyuma lw'emyaka egisoba mu 2. Eggaali eno esuubirwa okutandika omwezi gwa March ng'egenda kutwala abantu abasukka mu 1,000 ng'era okuva e Kampala okutuuka e Namanve bagenda kuba basasulanga siringi 1,700 oba 34,000 amagenda n'amadda. Nakyanzi Hasfa,